Well. Abalungi bagalwa mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga mannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Musibye mutya? Nzikiriza Katonda nga abakumye bulungi nnyo, mwesigwa ddala newankubadde ffe abaana b'abantu nga obwesigwa bwatulemera ddala. Njala sooka ddala okwebaza mwenna abafollowinga platform eno, abatuwaagala, abalikinga, abakomentinga, nammwe mugatta kinene nnyo ku buweereza buno. Mukama atwadde obuweereza bunene lwakuba nti mmwe mulaba nze nzekka wano, ate mukulaba nze temumanya ate ttiimu eri mabega, abakomentinga, abaliplayinga mu comment section balala, abali ku YouTube channel. Tulina platforms ziringa nga 5. Tulina platforms ziringa 5 ku Facebook ne ku YouTube, kati netubera ne WhatsApp fellowships. WhatsApp fellowships ndoza nazo ziwera 5. Obuweereza butambula. Kati mwe abasinga bemundaba wano mulowooza bino byetwogera ku platform eno bye bibeera eri byetukola. You are very wrong. Ojja kubeera surprised nnyo. Kubanga buli page erina okuyitibwa kwayo, buli page erina ebigambo byayo byeyogera. Buli page waliwo ebigambo byotagenda kusanga wano, ate waliwo ebigambo byotagenda kusanga eri gyembeera. Bino byenjogera wano togenda kubisanga eri walala. Tunuulira ku profile ya page eno, then bw'omaliriza ojja oyombe. Amiina. Ne mwenna mbaagala nnyo, however regarding nti twawukana mu ndowooza n'entegeera, ne mwenna mbaagala nnyo kubanga temuna kimwali munkoze wadde n'akamu. Nnyera kwebaza Mukama. Okuva emabegako wali nina ebintu bye nalinga nzija njogera nga abangi bayomba naye nga balina kye batalaba. Omukyala Maama Fiina, in fact Maama Fiina afollowinga page eno amfollowinga. Maama Fiina alina ebintu bye yajja ayogera era bye yakola ku bantu bano babiri bammanga, ku Bugingo wamu ne Bugembe. Naye kyagaana kuserwa dda, kyagaana ne kimutuusa n'okutuuka n'adduka mu ndeeba. Ne kimuddusa mu ndeeba. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo wakati wa Sserwadda ne Maama Fiina oyo. Maama Fiina n'adduka n'agamba kanveeyo ngende eno ewalala. Kakati omukyalo oyo alina ekintu kyakola in the spiritual world era kyeyakola era ekiriwo nnaku lwaleero. Kati gwe atakimanyi ngenda kukikugamba, ab'ensi bagamba ngenda kukubuusa. Bugembe ebbanga lyonna liwamala ng'otwala Maama Fiina oba ng'atwala Maama Fiina ku bituuti, abawadde ssente n'ebirala. Ebintu ebyo byonna Maama Fiina bye yajjanga akola abavubuka abo. Alina ekintu kye yazimba. Bw'ogenda mu Bayibuli mu lunyiriri olwa ku bikulu lwa 2:2, Bayibuli esomesa etya nti naye nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nabbi, n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. Kakati omukyalo oyo Yezeberi, bwe tuba twogera ku Yezeberi twogera ku muntu atta bannabbi. Olwaleero kyetwandiyise spiritual death mu ngeri emu oba endala ng'akosa ensi yaabwe y'omu mwoyo, either by charm oba by spells eziva mu kamwa, ng'asobola okwogera n'akulaga nti ndi wamu naawe naye nga siri naawe, n'akulaga nti ndi mukwano gwo ddala naye nga siri mukwano gwo. Kakati tubeera ne line effe gye tukuliyetinga wakati w'embeera efaanaganako bwetyo, then line eyo bwekulemerera okutegeera n'ogibuuka, you are taken. Kakati ye kyakola
uliriza gwe kyokola you tolerate. Bible isomesa nti because you tolerate kubanga oleka. Tolerate, you tolerate. Olabye omuntu kye bayita tolerating kwe kubeera ng'oli akola ekintu naye n'akireka kibeerewo nekikuleetinga ne effect naye ng'alaba kituufu si kituufu naye n'akireka kibeerewo. You tolerate it. Kituufu si kirungi naye kati kakibeerewo kale kati kakibeerewo. So you tolerate. So watoleratinga Muzee Bugembe yatoleratinga omukyalo ono n'ayingira nnyo mu bulamu bwe. Mu kuyingira nnyo mu bulamu bwe ne yeeyita kyatali. Nti bw'owulira omukyalo ono ng'ayogera akozesa ebigambo nange ndi mulokole era musumba wange be bano Wamanga, musumba wange Bugingo ne Pastor Bugembe. Kati ebintu byabeera akola ebyo kubodda mu ngalo n'omukubira mu ngalo. You are tolerating something in the spirit. That's why Bible isomesa wano Wamanga nti yeeyita nabbi n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga. Kakati ye kyakola the more you tolerate her ye gyafuna following eri mu kkanisa yo n'atandika okuba nga bamulabanga as an icon era bwajja mu kkanisa y'abantu bakuba mu ngalo. Kati mu kukuba mu ngalo okwo ye akurietinga a bridge mu nsi y'omwoyo n'abo abantu n'abayigiriza ebintu ekirala abatwala mu kutegeera ekintu ekirala gwoba oliawo kyotayinza kutegeera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati okwenda nga tagenda bayigiriza nti mwende naye ensi yaabwe y'omumwoyo alina engeri gyagikwatako. Bw'oba oyagala kuwakana babagambe nti nkya ku Sande Maama Fiina ze era yoyo mu kibiina abantu bajja kukuba mu ngalo baleekaane. Lwaki? Kubanga alina kyabayigiriza, balina kye bamunywako. Lwaki? Kubanga you have tolerated her. Kakati mpuliriza abeera ali mu kukutta museeyo mu mwoyo. Kati ekyo kivaawo with rebuking and it's a public rebuke. Nono wenzija wategedde mabegakaawo omuvubuka ayitibwa SB4 nti yazadde abalongo ne mukyala we. Kakati emabegakaawo Maama Fiina yakola vidiyo nenjitereka neŋŋamba ono omukyala nina omuntu gwe nalindi naye ne mbagamba nti omukyala ono alimba. Ekituufu kiri nti akimanyi bulungi nnyo nti SB4 agenda kuzaala balongo kubanga oli mutabani we era amubuulira. Maama Fiina ateeka okumanya obulungi nti ono agenda kuzaala balongo. Naye Maama Fiina akola statement zino nti SB4 bw'otazaala balongo ngenda kulokoka, ngenda nagamba Pastor Bugembe ajje eri ettaka liri byonna birubaale byonna tubijjewo tuteekewo ekkanisa. Era n'ayogera simanyi mu linnya lya Yesu, simanyi ne bajjajja lubaale, statement zonna ze yakola ezo. Kati ng'alaga nti singa kimala ne kibaawo omuvubuka ono n'atazaala balongo ngenda kulokoka. Kitegeeza ndi singa azaala abalongo sigenda kulokoka. Era singa omuvubuka ono tazaala balongo byenjogera byonna bigenda kuba bya bulimba. Kati akola claiming awo kyabeera ali mu kukola aba ali mu ku interfeedinga nsi ya mwoyo ya Bugembe, aba ali mu kugikakkanya. Kakati omuntu yenna ayinza okumuwulira nga ali mu kubalaata, naye ekituufu kiri nti abeera ali mu bulamu bwa Bugembe bw'ali mu kussa obw'omu mwoyo. Kiyinzika okuwulikika ng'ekitakola makulu, kiyinzika okuwulikika ng'ekitakola makulu, naye mu nsi ey'omu mwoyo alina w'ateeka Bugembe, alina w'amuteeka Bugembe n'abeera nga alina ebintu by'atololeetinga nga bifiidingibwa spirit emu. Why? Because tagiribyukinga. Kakati that's why nti Volandi Bugembe ye avaayo n'akubira abantu ebivulu eby'ensi obulango. Yabadde akubira King Saha obulango bagende mu kivulu kye. Nkubuuza ekibuuzo kino, wali owuliddeyo abayimbi ab'ensi nga bakuba ebirango nti 31 mugende Kolole wa Tom Mugerwa, 31 mugende wa Musumba Nsozi eri Makerere, mugende 30 mugende mu kusaba egindi, tulina mugende mu kusaba egindi. Ab'ensi wali owuliddeyo nga bakuba concert, bakuba obulango bwa concert z'abalokole. Tebasobola bikola, naye lwaki ffe ate abalokole mubikola? Waliwo ensonga awo. Mweraba.